twalinga kunga buli shoje tugenda nga Kafeero atambula n'akamotoka ka bia wanywa ate nno musajja tunga tamunywa Kafeero yali tanywa bia nganywa wala bantu balowooza nti Kafeero yali mutamiivu yali tanywa bia okay nganywa bia ne nganywa wala ku bantu abatuuse mu bulamu obutabangawo eyajjanga nezimuzaayo tazirina teyeekakasoba n'afuna n'ekyokulya mu nnaku 3 ng'akamirwa bina yakuba ennyimba olwakuba oluyimba lwe bayita muvubuka munnange naye yatudingisa Victor lwe nawulidde teyaluzzaako nazzaako oluyimba baluyita essaawa y'okuzaawa essaawa y'okuzaawa sate si luno olulala waliwo mazima ddala walumbe gyali era nkimanyi tuli ku lisiti nga yayimba olwo kitaka yakaata tala n'abakyamu emiranga bambi wowe yatwala ne baminisita bagagga n'abakungu bonna kwata buuyo otwala kati bwalumala nze zange ne ziggwayo ze nali njagala kuba lwali luggyeyo buli kimu gwali mwagalamu mmeka nali mwagalamu ennyimba 6 naye bwe yayimbako ezo 2 muvuka munnange n'olwo nga ne bwaleeta ezisigadde nga gasiya nga teepu ebejja kutambula gwe message eweddeyo kati n'akuba Victor bwe yateekako Victor ate bali ne bagwa eddalu kati bwe baba gonza bwawunga bwe yalumala n'ambuuza oli n'olulala yali uwe ali mu studio naye tanamanya kuba yalina okumixinga atukolere tanamanya kiri eno kati n'akuba olulala ne bambuuza olina olulala nti ye ate ekirungi ekyamuliko nga buli luyimba lwakuba akola one take tananagira kugamba zaali nnyimba ze ate kyayimba yali muyimbi ng'ate awandiika zikuyimba nga tananagira tagira talina kiwuggwe talinaki kuba nali namutotteko mu studio yagenda ogijjamu ng'amaze ogitegeera kati n'akuba oluyimba olwokuna baluyita ekijjankunene oluyimba olwo lwamuleetera ne tabbo oli n'atuuka n'okulowooza nti ono bano bagundi abaali bamuvuma bawalaggana baggulawooko embiranye Kafeero naye yaliko ku mbiranye nga bwolaba bakingisaa ne gundi ne palaso ne Kafeero yaliko ku mbiranye ne baddiikuula baliwa bavuka gyatambula nga alina ebintu alinga asibye ekirevu bw'ati bw'asoma mawulire akola biki asina ku kkubo abo nabo ng'oli nalowooza nti Kafeero yayimba ku ye oli n'amugamba nti nze bwe nali nnyimba saayimba kugwa n'okumanya sikumanyi olwo luli message eyo eri mu nnyimba ziringa 4 nga nnya ku mboozi eyo kati munnange n'akuba oluyimba ate olwatumalako pulaani baluyita enkoko njeru yakuba enkoko njeru mwena ne muyimba bayita enkoko njeru n'ennyimba zonna ndazinoonya buli lwoyogeddeko ndadunoonya yakuba enkoko njeru nannaamiriza bwe yali awo mwena ne mwewu ng'ate lwa mukwano naye ng'engeri gye yatontoma ebigambo bye nga oyinza okulowooza nti yali alina gwabuulirira oba ki kojja kankusitokingemu katono awo teyali musajja muyivu si bwe kiri Kafeero yali yasomako wadde teyali muyivu nnyo naye kirungo ki yalina mu nsengeka ye kyava ku ki ekyo anti creativity obuyiiya obwo teva ku muntu oba yasoma oba teyasoma kuba n'abaayiiyaka zino simu naki tebalina gye baasoma naye kintu abantu ne bakyagala obanga omaze kukola research ku kyogenda okwogera okola kati gwe olowooza nti nze bwe mba nnyonnyola nasoma nnyo ndyawo nasoma nze nkunyonnyola okusinziira ku kintu bumanyi bwe bakyagala nenkunyonnyola kusinziira ku bye nnalaba kuba research siogera kye simanyi era kye simanyi kugamba nti sikimanyi omwana kikojja nkubuuliza ekintu ekyo omusajja yasengekanga ennyimba nga taddingana mu bigambo anti ebigambo olulimi lwali lulwe gwe kyogamba nti okuva ku makya bwakatandikira kunyumya bye wanyumiza ku makya obizzeemu ndabidde ku nnyimba ze bayimba anti abo
baba bazze kunoonyaamu ssente si kuyimba bali bayimba ababa bazze okuyimba kubanga olwaleero ne Walukagga ye yajja okuyimba era bw'ayimba Walukagga bw'ayimba era akyayimba oluyimba lwa ddakiika 8-9 ng'ebigambo tabizzeemu bano bayimba eddakiika 2 okuba omanya nti bo baagala ssente agira atyo n'atandika bawe bagane alo n'amala okuyimba agira ati teri abo bakafeero oba Walukagga tayinza kuyimba n'ayimba n'agira ati mumuyimbire ate nga mmwe mwasasudde okugira mumaliriza wali okulikodinga ennyimba ezasooka 6 mubuuza nti tukuwe ssente mmeka bannange kojjako akabuuzo kazibu mu nnyimba zo waliwo eyambuuzaako oyagala tukusasule ssente mmeka olwo ngenza okusaba omulimu toyogeranga ssente bannange akabuuzo oli bw'akikugambanga omuntu yemuliranga otya omusango omuzungu toyagala nkuwe ssente mmeka njagala obukadde 4 nze nga nabadde ntegese 2 n'omugamba naawe oyo wa talking mpa 3 kafero mumubuuza oyagala ssente mmeka nti ne bwe nagamba abo banjereza edda tebajja kunzimpa ne mugamba gwe ŋŋamba geyogera wampa emitwalo nga 5 nze siina buzibu ag'ebiseera ebyo 97 gaali mangi naye manya nti twali twakagula ennyimba z'abasudde emitwalo 25 ne mugamba nti ssente zo zoyogedde entuufu naye kandaba oba banaazikuwa okigerageranya mu leero bwe bukadde 5 kati ng'oli obwogero olina okubeera nga naawe nga kyoleese kirungi kuba bwe yazoogera nze nalaba nga ate eŋŋamba nga waalayisi ono era ngazze layisi singa yali muyimbi mukadde yali alina tugamba obukadde nga 2.5 by then tugamba netugamba kale naye ngeri yali mupya mu kintu nga tamanyi na sisimbo zitambula nemugamba nti kamugambeko tulabe bwe namugamba nimba nziwulidde ennungi netugenda muwa emitwalo 4 bwe zaatunda olunaku olwasooka n'agamba nkwongeddemu emitwalo 5 wangi ana galingo ngamba ana gamuwadde amuwe endala 5 gye mitwalo 9 yamwongeramu nga kuba olwasooka omanyi bwe twabanga tufulumyanga olina teepu zomanya tukube teepu bwe ziti nga buli bokisi erimu teepu 2 ne twagamba nti katusooke tukubeyo teepu 1000 zagenda okubeera ssaawa 4 nga ziweddewo nga kitegeeza eyo teepu eba ejja kutambula abaana bazigula nga bali awo bawuliriza bagamba wakojjalabayo kati saa zino okugenda oluyimba abantu oddwagala olina oddupika ku social media ate oluyimba kulwagala tekyetaaga ddupika kati nze walabyeko nina gundi eziri ku social media nze nzipika nazipisa ezinyo abantu bazaagale speech yo yokka anti nayogedde bwobezisaayimbye kitegeeza bw'okola ekirungi speech yo yokka nalabye erumba ndowooza kakadde ku TikTok okwo kati abantu bw'oba oyogedde bw'obanga by'oyimbye abaguze okugula music ono bo bawulira nebagamba mpweyo oluluwulira bwe bati teepu eyo ejja kukola ogenda okuyitawo wiiki nga buli w'oyita mu kibuga nnyimba 3 zenkugambye nga kwe kuli olumu oluyimba bulya n'abatembeeyi ba leediyo baali bangi Biden olwo Paulo Kafeero nvubuka munnange ate leediyo ebika ebyaliwo byali birungi waliwo AFD National nga eyimba nga bw'owulira huufa leesaba ttula nga Kampala yenna buli w'oyita n'abatembeeyi baawa n'abaawa nga zeziriko wagenda okuyitawo weeks 2 Kafeero nga tumupangisiriza ennyumba nga ya bisenge na 2 nga yeetwala nga era nga tanadda waabwe twamukkiriza n'addayo naye nga condition nti odda kukola togendeyo ate kubeerayo nnyo gendayo bugenzi obuwulira ennasuuna nti eno wafunye ebyogenda okukola n'agendayo okwo n'abawulira abaliyo n'abagamba byabagambye yali muntu omuwulize ennyo koja nsikiramu kafaananyi mpuliziganya ewe yali etya
nga ogamba kati kojja simulaba angambye ali Makindye n'omukubira essimu nga n'essimu eza layini zaalingawo nga akubuuza nti awo wamwe okumpi waliwo essimu tewali ewawe eri nti eriwo eri naye tuwe ennamba yaayo n'agikuwa n'okuba eri ne bamanya ne mugamba nti jangu naye awo ewaabwe baali tebalina bwesigwa bwe bwali bukola era bwe yagenda n'agamba nti yali wakudda ku Lwakuna era Olwokuna lwatuuka zaagenda okubeera ssaawa 3 ng'ali Kampala atuuse ne tumutwala we twali tugenda okubeera nga baamutadde ne ku line-up eyaba n'ayimba agenda ku stage okuyimba ensi n'efa stage kyeyo era wa twali Maganjo wennyini mu night club y'e Maganjo ne tugitwala nga practice kuba wiiki eyali eddako twali tugenda mu biwologoma awo waliwo theatre n'egira bweti nga bali basatu ye musomesa Kaweesa omuwala Sauda Lubalala nga balina ennyimba first class nga kuliko n'omuvubuka mwana muto era yali yenkana nga Kafeero bamuyita Mabirizi yes Mabirizi ne bakola show muganda wange nejjula bweti ebiwologoma byali bituza abantu nga2,000 kojja mwebyo ebiseera bano bagunji bo bali ludda wa Fred Sebataba Sebbaale baani Sebbaale yali tannajja Badani Migula baaliwo nga balina nabo ekibiina ekyabwe balina gye bakolera temuyinza kubeera mwenna oli ali biwologoma mwenna ne mubeera biwologoma abamu bayinza okuba bali Masaka abalala bali Luweero abalala bali Jjinja abalala bali Luwa Kafeero lwaleese endongoyi mu firudi ate bagitalisa baali bakuba ebidongo nga babimanyi Kasujja yali amanyi ebidongo bakuba ekidongo awo mugenda okugezesaako ematu geyo ne wajjula ne wabooga ate olwo nga Kafeero teyeetikka nankani sho nga buli we tulaga sho bagituumye muvubuka munnange ekivvulu muvubuka munnange ne sitaani atwefunzizza ebivvulu ebitambula ne tukyusa ne tuzzaako ekivvulu muvubuka munnange ne kisitu yes ne batunda kati awo wayitawo emyaka gyali 3 ne wabaawo obutakkaanya obwajjawo nga obutakkaanya obwo okuvaawo Kafeero yali alina kuva mu kibiina ekyagende mu kirala anonye gy'akolera naye ate teri kyansesanga kuba nti obutakkaanya ate bwe bwabalukawo n'agamba nti agenda kutandika naŋŋamba nti kati omanyi Ibula ngenda kutandika ekibiina naye gwe ogenda okitendeka sooka okimanejinge tulabe kojja mu butendeesa obwo gwe obukugu bwo nga buliwa mukutendeka nti nga mwe buli nati ngamba byogenda okuyimba obimpitiramu negamba ebyo bijjeemu biyimbe bwoti bw'oyimba oluyimba nga mpulira negamba nti ekigambo ekyo mu kifo kyo kiyimba bwotyo kiyimbe bwoti negamba nti enyimirira gy'oyimirira ku stage ng'oyimba si gye njagala bw'oyimba bw'omala ebigambo kola bwoti bw'oba oyimba ebigambo kola bwoti bw'obanga omaze ekitundu ebisooka ebibiri kola bwoti omuntu ayimba ennyimba ezo azina oluyimba lugenda kuggwako tazinira mu makkati kuba ajja kudriving attention y'abantu bakole ki bave ku makulu g'oluyimba batandika okudda ku bidongo kati nga ennyimba za Kafeero lutandika ki lwa bidongo bw'onaazina abantu bajja kulekerawo okuwuliriza bya message kyekyaleeta ennyimba za Kafeero zonna nti osooka n'owulira message ebigambo wali mu kuggwayo awo tulyoka tukuwa ebidongo amakumba gano gali bayigiyigi oluyimba twalucakalanga ne mu disco olwo kati bw'owulira movia tobanga wankaddiya omuzeeyi wange aliteeka mu mmotoka nagendanga akuba enamba y'ekikulu yambulako tobanga wankaddiya osusse obutannambula nowulira bw'owulira gundi bw'aba anaatera okuggwa bisirikirwa owulira ebidongo buli ennyimba za Kafeero kojja mu kuyimba kwa Kafeero emmesagi zino ze yali ayimba zirina engeri gye zikwatagana n'obulamu bwe Kafeero
kati kino ababadde batakimanyi nja kibagamba nti Kafeero yali ayimba ebintu gundi ze zaabanga true stories based on true stories. Kifuna basakwatanga ku bantu ko kati yayimba oluyimba gundi ekyali ekintu kyange yali yayimba ku muntu ko yali mukyala we bye yakola byonna namugamba naye kati nzija ndaba ojja ne Walagi kati namukusanga omutwala olwaki tewamuleeta ne muterekeeka ninga Kafeero ayinza okutereka Walagi kati ebyo yali true story. Abo bonna Balusiya yali mu true story. Blandina byebimu ate awo yali atandise okufuna ne depression kwezi ennyimba yayimbira ezo ennyimba. Ekyamulumya ennyo nti waliwo ebintu ebyamugwangako ng'ate ateekamu amaanyi ge n'okwewaayo kungi naye ate n'ayisibwa bubi era singa teyali bisirikirwa kujja mu bulamu bwa Kafeero. Kafeero yali ajja kufanga mu 93 oba 94 singa bisirikirwa teyajja mu bulamu. Depression yandibadde yamutta dda eri mu kusooka kuba waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ate naffe bye twagambanga obugambe nti nedda kasita weetuli don't do this kasita ffe weetuli tujja kutambula naawe. Ate nina kye ŋŋamba abantu nti gundi abaana ba Kafeero abaana bo bandibadde bagezi ne baagala nnyo muka Kafeero ne bamaama b'abaana ba Kafeero ne babaagala nnyo bandyagadde nnyo mujja waabwe Bisirikirwa Robina. Namulabi wali mu kusabira gundi era yavuddeyo n'agaana mbalamusizaako ne bajja bange mwenna bwe muli makoze ki. Oyo mukyala yatuuka Kafeero waliwo yafubeera mu depression ebyali biguddewo bye tulinzeeko bamale okwetogoonyola bagambe nti kumuziikula nja biziikula nange nga bwe banaamuziikula enziikula gye banaamuziikulamu nange gye njo biziikulamu. Kafeero n'atuuka okuba nti akyayi ewaka. Bisirikirwa n'amugamba nti before we do anything nga tetunagenda wano tuba tugenda safaari oba ki sooka ogulire abantu beeko emmere sooka ogulire gundi emmere gulire ewa gundi gulire ewa gundi emmere. Kafeero yali asazeewo ng'ayagala abagobe abate agambe era lumu namubuuza naye kati omugobe otyo tolina baana agamba ninayo abaana n'abaana bange ninayo abaana n'abaana bange mugamba obwo ekiri nti gula emmere tovaayo wamma Robina awo yenga wamma oli mutuufu tewali nsonga lwaki agamba okukola bw'ati nti abana abaveeko alina obbalabirira nze oba si kyekyo nze nja bbalabirira ebisirikwa naye ng'ayogera ebyo asoma musomi ng'asoma yali yakava ku Brain Trust olwo agenze Makerere. Bisirikwa yayagala nnyo Kafeero yalabirira nnyo Kafeero yalabirira nnyo abaana abo bonna bawulira bavuma omukazi oyo olw'obutazaala naye ate obutazaala bwa Bisirikirwa bwe bwayamba mmwe abaana abamuvuma okubanga muli mu mbeera gye mulimu. Oba ye yasalawo nti ensonga yali agimanyi lwaki tazaala nange nga ngimanyi lwaki Bisirikirwa teyazaalira Kafeero era ne Kafeero yali agimanyi mwenna basatu mwali mugimanyi. Ekirala nga ne bwana amala naye emyaka 4 oba 5 balifuna mwana dokita yali amaze otutukitubugamba ne tukimanya mu mutima nga tukimanyi kati nga ne bw'oyogera ebyenkanawa nga Kafeero aba amanyi byoyogera akutunulya n'akola ne munagenda kuki tekikyasoboka. Ate njagala okuva wano we tuli olwaleero abawulira era n'abandaba kati essaawa eno bamanye nti Kafeero yali talina ssente ze yali akuŋŋaanyizza ziri awo. Yali mwana muto
kufuna ssente kuba yali mu myaka 23 24 n'atandika okufuna ki okufuna ssente ezaddala kubanga kati omwana w'emyaka egyo 23 22 ebyaddala kizibu nnyo n'okutegeka naye ebintu ebyo byonna bye mulaba abaana abo bye batunze okumala emyaka 16 bisirikirwa zaali ssente zabisirikirwa yakera ku makyana kuba nze simanyi kuwandiika proposal bisirikirwa yaziwandiikanga n'agamba nti olabye tayitamu ate nze atamanyi nga nze mpitamu ne mugamba ye kitegeerekeka n'agitwala mu MTN ne batuwa ssente obukadde n'obukadde n'awandiika proposal n'agitwala mu Nairo n'etuwa ssente tutwalingako nga buli kyo gye tugenda nga Kafeero atambula n'akamotoka ka bbiya wanywa ate nno omusajja watunga tamunywa Kafeero yali tanywa bbiya nganywa walagi abantu balowooza nti Kafeero yali mutamiivu yali tanywa bbiya nga tanywa bbiya naye nganywa walagi